tosobola kubanga oli bweru n'obuuza ali wano nti okolera ani kale naye ajjeko wano tumubuuze bw'akolera si wano weewaabwe naye ajjewo tumubuuze gw'akolera togamba Sekka okolera ani kati ajjeko wano bama Sekka atabuse alinnye entebe awo tumubuuze nti okolera ani naye Sekka asobola okulinnya wano gobula Sekka asobola okulinnya no Mustafa nti abaana abwe fine bakola omulimu gw'amaanyi nnyo era we appreciate naye tekibawo gundi right otentse okukola ki kugamba kulumba Ssenyonyi nti omubuuze nti akolera ani Ssenyonyi talina assignment n'abo baana nze ndowooza nti eno struggle buli omu akola kiki kyasobola ki bw'olaba ng'oli like path gyakutesi eyiyo ndowooza oyo omuvaako n'okola ki n'okola eyiyo n'olemera ku iyo gyogamba eno nze yange yes danokera ku makya okubuuza omuntu nti okolera ani nono watasanga muntu nga w'amaanyi kiyinza n'omumalamu amaanyi kibi nnyo okubeera ngo kibi nnyo Sekka kyakola okivumirira yes tosobola kubuuza Ssenyonyi nti okolera ani ensonga za Omar Sekka zo ziranze abagamba nti basuusiza we lwandikomye nti weewaawo basiima nnyo emirimu gye bazze bakola naye waliwo we batuuka nti ne bagoyinga irrelevant ne boogera ebitakwatagana ate balina entitlements nnyingi bo bawulira buli kimu bakiinako obuyinza nti ekitasaanidde waliwo ensonga gy'ayogeddemu n'agamba nti eno struggle buli omu agiyingiramu kyeyagalire woba owulira nti bikutamye tambulamu ogende nga tuvuddeko eyo Sekka avudde mu mbeera n'akambuwalira abawamba abaana oba abawamba Abanayuganda nti ke kaseera mube nga mukomenkereza ebintu ebyekisiru mbasaba bassebo ne bannyabo abakulembeze abafuga ne bano abasuubira okujja mu buyinza mukole ekisoboka kyonna ate nno mu bwangu mulekerawo okuwamba abaana b'abantu abawamba bakikomye ne baana abali ku sayidi gye bawamba bafube okulaba nga kino bakikomya kubanga bonna sayidi zino bbiri obalaba bakirimu basobola okikomya tebakirimu badde manyi bonna be bawamba ne be bawamba bakirimu tebakirimu bonna naye ate bano be bawamba basobola okukikomya batya mukwano gwange nnyo Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu bawamba bawagizi be kati anakikomya kinasobola okukikomya abegobeko asikubegobako ate nno sina mu kukikomya nti naku nnyingi nnyo olunaku olu agenda kikomya n'akikomya atya atambuza ebigira agende Masaka gye abaana b'abantu be bakwata okuva e Kampala paka Masaka atambule gwe kisobola akisobola ate gwe nange nsobola omugobe omuwerekera yes nga atambuza because bana abakikola baagala kifuula nti kintu kyangu bakiteeke mu mibiri gy'abantu nalabi bagamba yaddako nti kimanyirika gwogamba okukikomya ate yaddako nonno bw'abadde atandika okwogera mbadde manyi nti agenda kwogera ebyamagezi naye ate oweyongeddeyo ng'ayogera n'atuuka n'agamba nti owekitiibwa oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okukomenkereza ebigenda mu maaso ekiwamba ba ne bamubuuza atya akeere bukeezi ku makya atambuze ebigere agende e Masaka ajjeyo abaliyo abasibe ngamba nonno singa kibadde kisoboka ekyo kintu kitono nnyo singa kekakwakulizo ke bamugamba nti keera bukeezi tambuza ebigere otuuke Masaka tujja kubanga tuta abaana bonna political prisoners bonna ako kandibadde kantu katono nnyo yandibadde akeera bukeezi era n'atuukayo naye kankakase ne bamugamba nti tambuza ebigere otuuke e Mombasa tujja kubata nakyakikola n'ekyemanyi nti tebasobola so eyo ndowooza y'oyo omwami oba ndowooza y'oyo Sekka ye bwatyo bw'alaba ebintu bye ate munange ali entitled ku opinion ye ate tugambe tya ate nga tuvuddeko ene zireeta presidential advisor ntegeeza full figure omukyalo ono ayina katemba oluusi era omutunuulira n'ogamba wenyiigira ono mba nkola bwereere okuggyako okuseka obusesi. What is photosynthesis? Photosynthesis. Sitajjukira photosynthesis. Kyali kikwata ku ki? Anti go wasoma ki? Zinasoma science.
ne kijojjukira. Monocotyledon. What is monocotyledon? Hey. Nkugambye nti oluusi bw'onyigira fulufiga naabwe bikusobako. Tubadde tukyali awo. Ekinzize mu bwongo kwe kwebuuza bannange Moses ali akyayagala ki kyatafunye mu nsi muno? Akyayagala ki mu byobufuzi kyatafunye mu nsi muno? Buno Deputy Prime Minister wammwe. Nunga yeyongerayo kubanga akakasa ensi nti amaanyi akyayina mangi era nno akyayagala bamulonde. Bantu bange, muzimu ki oguli mu politics? Bannange muzimu ki oguli mu politics? Kubanga ndabira ddala nti abantu abasinga wayingira mu politics okuvaamu oluba lutalo. Era omuntu wakwata entebe ndabira ddala nga okubanga agivaamu alabira ddala nga entebe yalina okugifiiramu. Yoye Moses Ali wuyo omulabye nga byonna bigenda mu maaso. President Yoweri Kaguta Museveni ye yavuddeyo n'agamba nti asapootinga tukwitiza mutabani z'akola. Ngamba nga tofudde ayina ensonga ze eyavuddeyo ku justifyinga. Tuwulire byagamba. About Moses' tweets, there is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. Out of passion. Okutweetinga so kyesetegedde ndowooza n'okutweetinga byatweetinga abikola out of passion. Bimonyumira okutweetinga ng'atiisatiisa abantu ng'awaga kwegamba okutweetinga ng'alaga nti ali mu buyinza era asobola okukola buli kimu ky'ayagala. Nga tuvuddeko eyo ye Honorable Mujjunganda atugambye nti eggwanga Uganda lifugibwa abantu basatu mubadde mukimanyi be baliwa baabano. This Uganda is now run by 4 people. Museveni, his wife, his brother Sare, and his son. And the diplomats are not, they are intelligent people. To make a decision to go to Sare, because these are family matters, and Moses can only be called to order by family, not by Minister of Defense, Jacob Oboth. I told Jacob Oboth in the Parliament, he had a function, and Moses Kainerugaba was a guest of honor. Yet Jacob Oboth was supposed to be the one supervising Moses Kainerugaba. So really, you no longer have a government, you have family rule. If you want a matter handled either by Ruawog, when the traders want money, they must be ready to Museveni by Ruawog or by a daughter. Today I passed Kororo, the roads are closed. I asked, no, Ruawog and his wife, who's Museveni's, they have closed because they are conducting church. So yeah, that's where we are as a country. So the diplomats are not stupid. They wanted to meet power, not positions. Because if they wanted to meet position, they should have gone to Jessica Alupo, who is the vice president, or they should have gone to Nabanya, who is the prime minister. But they know they are just a figurehead. There is no power in their office. Is it that they don't have where to report apart from Sale? Family matters can be handled by a family member.
please go back. When Moza Kainerugaba was promoted to the rank of general, his peeping ceremony was presided over by Salim Saleh. When he was appointed CDF, the inauguration was presided over by Salim Saleh. It was actually in Gulu. That's where he went to take office. So power is not in an office in Kampala. Power now is vested in the family. And that summarizes the story, that a CDF, the Minister for Defense cannot preside over his function, the Prime Minister cannot, the Vice President cannot. It has to be Salim Saleh. The trouble with many Ugandans is pretense. They think that there is a government, you can walk to Nabanja, maybe to greet her, but to ask for anything to happen, it will be a joke of the century. So the diplomats wanted to go where there is power and then ask, please, power, help us with your son. He has also threatened us. Uganda yaffe naye nga tuvuddeko ye omwami agambye nti bannayuganda mwebase nnyo nti ke kaseera tusituke oba tugenda mu nsiko oba tukola ekintu ati nze ndabira ddala nga kyekigenda okukola kubanga yagamba nti talaba ssuubi mu kalulu kano talabirako ddala ssuubi nti we tunaagenda mu kulonda mbu waliwo obuwanguzi agambye nti instead tugende bugenzi tukwate emmundu naffe tulwane kinaasoboka. Waliwo omwami omu oba omukyalo omu yaŋŋambye wano nti tuve mu bya sitoole tugende tukwate emmundu tuyingire ensiko. Njagala okugamba mwannyinaze oba ggwe ssebo ffe tetugenda kukwata mmundu kuyingira nsiko wabula nkulayirira n'ebyawandiikibwa ggwe ŋŋamba nve mu byafaayo tobijjanga mu bintu bino. Kankuzeeko emabega waliwo omusajja wa Katonda bamuyita Elijah. Oli waddembe okumuyita Bobi Wine ow'ebiseera ebyo. Enkuba yamala emyaka 3 enkuba nga tetonnya. Ko bwana Elijah Bobi Wine n'agamba emyaka 4 nga n'ekintu mukiraba kidobonkanye, abantu battibwa, abantu basibwa, abantu bakolebwa buli kimu, tujjeko omusajja. Oli yagamba tuge tusabire enkuba lwakubaawo nkukyanzeemu. Baali basatu, okwali Elisa, okwali n'empuuga. Wabula ku 12 ez'ekawungeezi Elijah yabuuza mpuuga, owaaye olabayo obubonero bwonna obulaga nti enkyukakyuka kwekiri? Mpuuga n'okukkiriza kwe yagamba mukama wange twakoze nnyo, tukoze kati ebbanga ddene, tusabye teri kiriwo, era nze ntemi, oba yali addayo kulimba bali bamusasule. N'abuuza Lubongoya kiki, sayini ziraga ki? Bannayuganda sayini ziraga ki? Nkyukakyuka olw'ebyo ebikolebwa bye mulaba. Wulira nno Elisa kye yakola, yagamba mukama wange tugende tweggame kubanga kyendaba wano ekijja masavu meerere, naye enkuba ejja kuba y'amaanyi nnyo. Kaliya kasanga Kampuuga ne kasanga e Masaka ne kubaabo. Bannayuganda enkuba ejja basanga mu kkubo. Bwe tutakikola luutu eno enkuba etusanze mu kkubo. Akitegedde gamba amiina. Ebyo kugamba nti abantu batandise okuba nga balabira ebintu wala era nga bagamba nti essuubi lyandibanga libaweddeko oba oluyaawo singa waliwo plan B. Nga tuvuddeko ye Wuma Lukiseka alemeddeko agamba nti ye buli kyayogera teyejjusa mu mutima kubanga alabira ddala nga kyekituufu ate nga abasaanidde okyogerako. Omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe. Owulira ndi waddembe okulaga obusungu bwonna kasitamba nga sirina gwe nkubye. Ndi waddembe okulaga obusungu bwonna kasitamba nga sirina gwe nvumye. Eryo ddembe lyange. Okitegedde? Naawe oyina eddembe lyo. Era ekyo kye tuyigiriza bannayuganda okukola ki? Okufuna. Senga bakifuna Uganda ejja ttereera. Leka nkubuulireko omusajja gwe bayita Sankara, Thomas Sankara yalinganga nga bw'olaba pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'omulaba. Naye yaleeta revolution ya Burkina Faso ng'ate bannansi bagireetamu bo beebafu. Era ababe bennyini be baamutuga, be baamwettira, be baamukuba amasasi lwaki? Bye yali abagamba baali tebabitegeera nga bo bategeera birala.
era tuyina okufaayo ennyo ku bannayuganda be tugenda nabo, otherwise tuyinza okutuuka ne munnayuganda ng'agenda kukutuga akutte nga ye kyalabanga ekituufu era nga kyamanyi ng'ekituufu. Ensi zonna ze twegomba nga bw'olaba za Amerika, zonna zibungereza wa z'ensi ezikyasinza okubeeramu okwekalakaasa. Abakulembeze baazo baalizze na busungu ne bagamba mwe mwekalakaasa biki temulaba zi Uganda bwe ziri, mwe mwekalakaasa biki temulaba zi Congo bwe ziri, mwe mwekalakaasa biki tunulira Somalia bwe ziri. Naye mutwesibyeko naye bajja ne babannyonnyola mu buntu n'ensonga zaabwe ne bazitwala ng'ekikulu. Lwaki? Kubanga waliwo kye bayita democracy, waliwo kye bayita human rights. Eryo ddembe lya munnayuganda yenna. Ekyo nkikubuulira. Ate tulina okukyekisasaizinga kati. Kubanga ojja bitwala mujja yingira Uganda empya nga bannayuganda bakyali mu mentalite za Museveni. Omwana abadde yeeyeeya kati mwe mumukutte naye nga gwe bakutte yabbye. Owulira? Mujja kutwagala lwampaka kubanga era kye mukoze. Nfe mutwagadde lwampaka by force. Era bonna ababadde batwagala n'abatwagala bonna basooka kutuvuma. Yes, naye Eva fe tumanyi nze mmanyi kye nnwanirira. Kiki kye nnwanirira? Gwe bagambye ngenda kujja nkusaba ekifo kyo. Nze njagala ddembe lyange nga nsobola okujja ne nkugamba nti okusinziira bwe ndaba ebintu bino kyusaamu. Ate oyina kusetinga example naddala nga tonnatuuka wadde mu buyinza. Owulira? N'ogamba nti ffe tuwuliriza abantu. Yensonga lwaki omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti kale mutubuuze mutucekinge wadde temuvuma. Okitegedde? Temuvuma. Era ekyokuvuma ekyo nange nkivumirira. Naye buli omu ayimirira n'atwala gye siraba nja mubuuza wa gye tugenda eyo. Ekyo nkikubuulira. Abantu bwe batyo bwe bajja okukola. Abantu abo tebaalikoze. Ekyo nkikubuulira. Ebyo byolaba bakola ssaawa zino tebaali bikoze. Naye babikola lwaki babikola? Babikola lwakuba bamanyi waliwo pressure, waliyo ababuufu. Abantu beeyisa bulungi kati mubalaba balinga abeeyisa obulungi naye beeyisa bulungi kubanga waliyo ababuufu. Nze tosobola kunzikiza, tosobola kunteeka mu kutiya. Ekyo tebakulya ebinusu. Kati oyimiridde oŋŋambye mbu kati sibyogerako nsirike waliwo be sirina kugambako. Nze sirina gwe sigenda kugambako kasita ndaba tugenda gye tutategeera. Okitegedde? Ate obusungu humanity eva bibaamu. Nze nyiiga oyo yenze eva bbanga lyonna. Walabyeko version empya nti ku luno Kisekka wazze ng'oli mupya. Eva nze ntambudde nga bwentyo. Era abantu batwagadde by force lwampaka. Basooka kutuzalayira ddala kutugobera eri paka we baategeera nti waakiri tuyinamu ki ensigo muffe. Era ensigo tefanga gye tuvuga paka. Tosobola kunzijja ku mulamwa baaba. Kati gwanvuma saawa zino nga toyina wadde obuyinza. Kati President Kyagulanyi akukwase office akugambe nti kati gwe Ali Mawale yeggwe okola ki? Yeggwe oli mu office eyo. Kisekka oba ogenda mumukola ki? Oba oligenda nakuba mu bino okusinga ne Museveni. Ekyo nkubuulira ate nga tugoba mpisa za Museveni na nkola ze. Yes, oba ogenda kuba mu binnyo. Tuyigiriza bannayuganda kuyiga rights zaabwe. Ekitufugisa Museveni lwakuba bannayuganda tebamanyi ddembe lyabwe. Senga bannayuganda bamanyi eddembe lyabwe tebaali ebase. Otulo tebaalirize mbusimanyi Kyagulanyi jangu otugambe tulwane. Tamanyi na ddembe lyalinda bamugamba ali expressing nti tulinda order kuva eri president kuva eri Kyagulanyi. Eddembe lyo lyakuweebwa liryo. Ebyo bye tugamba abantu era ffe tujja kuyimiriranga wano. Wano tetufaawo ne bw'oba ofa. Ekyo nkubuulira. Mbukati Kisekka jangu weetonde. Neetonda simanyi kye nnwanirira. Neetonda simanyi. Nenze Kisekka nze nga neetondera ani? Ani agwana sola? Mumbuulire. Be bagwana okuneetondera. Ekyo nkikubuulira.
wano n'omwaka guggwawo wano nkubuulira mmwe abatamanyi rights zammwe yemmwe mubeeramu ebyo weetonde biggwe eyo nkola ya kidikiteeta omuntu olina okujja omupuluvinga erongo mu nsonga ye nzize nkugambye eva bibadde nga bulala lwaki ku luno bibadde byanjawulo lwakusitula ddoboozi lyange gwe n'ojja n'oŋŋamba anti gwe kati ekikulu gundi temumwogerako tewali atayogerwako ekyo ne pulezidenti akitugamba be basinga n'okukimanya kino kye tukola ne pulezidenti akitugamba buli kaseera ogamba munnayuganda agenda kukiyiga atya kumulaga nti ffe tuzenga tubuulira abantu oba bakulembeze nga bakola ebyo bye tuba tubabuulidde ne babiteeka mu nkola ne tutambula eyo uganda empya bwe tugenda ogikola ki okugiyingiramu nga tugiyingidde ffenna tumanyi buli omu paati gy'alina okuzannya naye bannaffe baatuulanga eyo ng'eggwanga lifa ng'eggwanga lyonooneka nga bali eyo balya buli biceppere nga bawoza Museveni tuyambe eggwanga ne lifa ne liggwawo nga balowooza omukulembeze tagambwako Munnayuganda kuuma keepinga ng'oteeka omukulembeze wo mu check ekyo nkikubuulira awo tetugenda kuvaawo abo be baffe ebyo naye nga webali kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomo nabyo tovaawo